wassalamu ala khairil anbiya wal mursalin. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti akaseera kano buli alina boarding pass nga kuliko 50. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti akaseera kano ekibinja ekisembayo tukisiibula kati okuva wano mu kibuga Madiina okwolekera e Uganda oluvannyuma lw'okumaliriza emikolo gya hijja n'okulambula ekibuga kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam eky'e Madiina. Tusigazaayo gurupu inshallah taala gye tusuubira naye okusimbula enkya oba okwosa enkya okuva mu kibuga Makka nga y'abantu nga 40 nga inshallah bagenda kukola ngenda kusoma mwezi 18 batuuke Uganda ngenda kusoma mwezi 19 nga kyekibinja ekigenda okusemberayo ddala. Abantu baffe okutwaliza awamu ng'oggyeko munnaffe Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatwala abasinga babadde mu mbeera nnungi ng'oggyeko okugwala okutonotono nga tulina munnayuganda omulala omu gwe tulese ku kitanda mu kibuga Makka nga akyali mu bujjanjabi inshallah taala naye nga tubeera tumuceekako buli kiseera okulaba embeera mwali naye nga afuna obujjanjabi bwetulowooza nti bwamutindo obuli mu mbeera ennungi. Abalamazi akaseera kano tubakubiriza okusookera kya byonna buli muntu okulwana okukuuma hijja gy'okoze n'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti akusobozesezza okukola emikolo n'okimaliriza era n'okomawo okwabwobwe okyali mulamu. Ekyokubiri okubakubiriza obutakoowa obulungi bubulabye n'okujumbira kw'abantu okujja mu bibuga bino okujja okwetooloola Kaaba okulabula ku ekitolo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam buli afunye akaseera n'ofuna akadde okubeera nti okomawo olambula ebibuga ebyo n'osalireko mu muzikiti gwa Nabbi ne mu kibuga Makka tukubiriza oleme kubeera nti kumuje mungi gw'okusuuse nga tera bw'okusembeyo okujjawa kujja e Makka kale ne bw'oba tusobodde okukolawo mu hijja naye atisti okomewoko okulekulumula. Ensonga eyokubiri eno egenda eri abateekateeka okukola hijja omwaka ogujja nti puroguramu yatandikiddewo era inshallah taala tulowooza nti mu wiiki emu okutandika ng'ennaku z'omwezi lumusukulu lwe lunaku lw'omwezi ye January 1 okuwala okw'Obuwarabu sisitimu egenda kuggula okutandika okufunga ebifo emina abantu mwe bagenda okubeera inshallah taala nga tulowooza nti bitwini awo n'ennaku z'omwezi nga nya January tugenda kuba tukuloozinga okuwandiika abalamazi n'okubeera nti ennaku z'omwezi nya inshallah taala January tugenda okutandika okugaba viza zaki viza za hijja. Ndowooza ebyavudde mu kukeerewa ffenna twabirabye okusaasira bannaffe abaakoseddwa okukeerewa kubanga tubadde twamanyira ne bwe tukeerewa tumala ne tujja naye twafunye ekyokulabirako ekumanya nti kati okyasobola okukeerewa n'otasobola kufuna mukisa kukola ki kujja okukola hijja. N'olwensonga tubakubiriza buli agenda mu hijja dduka weewandiise mangu ate era osasule mangu era nga twagala okubategeeza nti okwakanako n'emirundi egiyise tubadde nga tujja ne tukola emikolo abantu ne tukuba baviza ne ziggwayo ne tuddamu ne tusaba endala naye ku mulundi guno twakkaanya nti tugenda kuddayo okukola kusaba kwa nnyongereza oluvannyuma lw'okuggwaako obudde obutuweereddwa n'emiso ya hijja. Inshallah taala mu wiiki ng'emu nga twakadde Uganda tugenda kufulumya timetable ya hijja nga bwegenda okutambula okuva mu kitongole kya Uganda Bureau of Hajj Affairs. N'olwensonga buli muntu amatu emikutu gy'amawulire mu mpapula z'amawulire tutandika okweteekateeka nga tweteekerateekera inshallah taala hijja ey'omwaka ogujja. Byonna ebikulemberamu abantu okujja omulimu gwa hijja nti amaanyi gaabyo n'obudde bwe biteekamu byebifuula hijja okubeera ey'amakulu kubanga ffe ng'ekibiina Uganda Bureau of Hajj Affairs tukungaanya abantu n'ebibiina bino bikungaanya abantu tubeebaza okubeera abeesimbu okubeera abanyiikivu era nga tubakubiriza nti mwongere okutegeeza abantu amawulire agakwatagana ku hijja okubeera nti basasula mu bwangu n'okubeera nti tebakeerewa ng'embeera bwebadde emabega basobole okubeera nti tebamiisinga hijja nga bannaffe abamu basobola okumiisinga hijja ey'omwaka guno. Tubeebaza nnyo ne tubeebaza gavumenti olw'amaanyi agwetaddemu okubeera nti etufasiteetinga bwe twetaagisa n'okutukola ebyo byeteeka okukola ne tulaba nti omulimu guno gudduka nga bwe guteekeddwa okubeera. Tubeebaza nnyo tubaza ne pulezidenti wa ofa gye yawa bannayuganda era tumusaba nti inshallah tatulira n'essuubi tin'omwaka oguddako inshallah ofa era tubiri ebyo by'ebillahi taala.